Naam, atukyayogera ku nsonga y'obulyazamaanyi bajjama gye twali twatandikako. Obulyazamaanyi obutuleetedde emitawaana mingi mu nsi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatutegeeza mu hadithul qudusi nti Allah yagamba nti ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Yagamba nti baddu bange, ddoboozi ya Allah yennyini ng'akoowoola ffe be yatonda ebitonde bye nti obulyazamaanya olw'obuzibu obubulimu nabwo haramusa kunze Allah talyazamaanya, talina kwagenda kulyazamaanya. Ku lunaku lw'enkomerero olunaba lutuuse bwe tugenda okulabira obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala, talyagenda kulyazamaanyizibwa na wano ku nsi. Tewerimba nti omusajja oyo Allah yamulyazamaanya la. Waj'altuhu bainakum muharrama, obulyazamaanyi obwo Allah n'abufuula era nga buli haramu ku mmwe. Fala tadhalamu, n'olw'ensonga eyo nammwe kye muba mukola mukwejjeemu. Obulyazamaanya tebulina kye buleeta okuggyako obukyayi, buleeta obusungu. Omuntu n'alowooza okukola kyatandikoze naye lwa kumulyazamaanya. Nabagamba luli nti amaziga ga mirundi esatu maziga mabi nnyo singa omuntu atonyesa ezziga nga limu ku maziga agasatu. Eryasookerwako damu atul madhulumu, omuntu yenna aba alyazamaanyiziddwa. Omuntu bw'alyazamaanyizibwa bannange naye abeera aba talina nnyo bugumiikiriza, omutima gumugamba intikaamu, kwesasuza. Abantu bangi bafunye obuzibu noga naye gundi bannaaye kye kyamuleetera obuzibu obwo. Ogenda okuwulira nti balina ddiiru gye baaliko ate n'abalyazamaanya bano ssente ne bagamba naye tajja zirya. Waliwo omuntu eyafa mu ggwanga wano, enfa ye yali ya byewuunyo, yali y'amasasi, naye ebintu ebyavaayo mu mbeera y'okunoonyereza kale n'ebigambo ebyogerwa abantu abagamba munnaaye omusajja oyo yalina ddiiru gye yalina ne banne ne babeerawo akasente ke baafuna naye mbu teyakabawaako. Era bwe nga mulina kye muliko nga mulina bizinesi n'obyazamaanya banno bizinesi eyo, era omuntu oyo obusungu obwo bumuleetera okubeera ng'alowooza ku kirala. N'olw'ensonga eyo twewale nnyo ekigambo obulyazamaanyi. Waliyo abantu abalyazamaanya bannaabwe nga bwe twayogera ku nsonga y'amataka. Oli yaguza munne ettaka esayidi z'e Kampala eyo, bw'alimuguza olw'amazima ono ne yeesiga munne n'oli ne yeesiga munne ne babeera nga bagulaanidde mu kisenge, ebintu byonna byaggweeraawo, tebagenda ku LC ne bawandiikawo endagaano awo naye nga yaawo mu ddiiro. Endagaano kikulu nnyo giwandiika, naye mu mbeera kati gye tulimu wateekeddwa okubeerawo ab'obuvunaanyizibwa n'ab'obuyinza. Naye oli yamatiza munne n'amugamba nti kati nze nga bondaba. Yali musajja musiraamu, Allah yarabbi amulungamye oba akyali mulamu. N'akola ekikolwa, bw'amala omuguza ettaka n'akomawo eno okweseetinga afune akasente akagenda okuzimba. Naye nga bw'omanyi nti ebintu si byangu, ono yalwawo okuddayo okuzimba. Agenda okuddayo yasanga bizimbe ku ttaka lye. N'atambula butereevu n'agenda eri yamuguza ettaka n'amugamba nti ssebo, ettaka nakuguza lyakulaakulanya kifo, lino ettaka taata yalindekera, nze ne njagala nkulaakulanye ekifo, naye gwe wagula n'ogenda tewakomawo kuzimba. N'amugamba bikibeera bwe kityo nno, akange ke nali nakuwa k'obonziriza, saagalako magoba. Yagamba ate tizikuddiza ntya, saakuguza ttaka. Teyamuddiza ssente, teyamuwa ttaka. Amaziga ago ono ge yagenda akaaba, wallahi tasobola kufuna mikisa ekyo kyofunye mu ttaka lya kikange ekyo. Bannange obulyazamaanya bususse, obulyazamaanya mu bakozi. Bwe twogera ku bulyazamaanya butambulira ddala paka mu maka. Bannaye mulina okwegendereza Allah bwe yawa obuvunaanyizibwa bw'okutambuza amaka. Abaana b'olina okubeera nga waliyo abaana abasoma, waliyo abaana abatasoma, naye nga tofuddeeyo omwana ono atasoma lwaki tasoma. Abantu abamu amulyazamaanya lwakubanga nnyina amuzaala tebakyakwatagana, nnyina amuzaala yamunyiiza, obusungu ne bukwatiramu abaana, obusungu ne bukwatiramu basaalumanya. Abalina abakyala nga balina abakyala abasukka ku omu, tulina okubeera abeegendereza ennyo ku nsonga y'obulyazamaanyi. Ate obulyazamaanyi bw'obanga obukoledde ku bantu b'amakaago, edduwa gye baba basomye, omwana wo n'atonyesa ezziga oba mukyala wo n'atonyesa ezziga, sigambagana amaziga ag'okwekoza n'okusaba ebitasoboka.
kubanga waliyo omukyala ajja n'asaba bw'otampe kino era nze ngulira kino bambi ng'ensawo egaanye obutobeera bulyaza amaanyi ago ne bw'anaagakaaba tegalina kirakukosa. Naye gye tugamba nti al-dhulum al-wadih obulyaza amaanyi obulikiriya nga mukyalawo namba 2 oba namba 3 hammashtaha wamulekaawo n'obeera nga tomufaako ye n'amaka ge togafaako lwakubanga oba Allah yakuwaayo gweyagala ennyo obulyaza amaanyi obwo tulina okubeera nga tubwegendereza. Ettondo ly'ezziga ery'omwana ng'ekyo embeera gy'ayiseemu nga kituufu wamulyaza amaanya n'otafaayo bannanga amaziga ago gagenda tukosa la fi duniya fakat si wano ku duniya wokka ne ku lunaku lw'enkomerero kubanga ekigambo kino kigamba idha nazalat ihda hadhihi damaat singa omuntu atonyesa erimu ku maziga ago fakad fatahata linafsika jahannam oba oguliddewo oba weguliddewo emiryango gy'omuliro jahannama. Bannange twewale ekigambo obulyaza amaanyi. Amaanyi tugalina nga tukyali ku nsi. Abapoliisi tubamanyi, ab'obuyinza tubamanyi, teri agenda kukwatako, sente ozirina owaayo n'ovaayo lwennyini. Obulyaza amaanyi bamakanika b'amasimu, olina akuwa essimu ye n'ogijjamu ekintu ekitali kikyo n'ogeberera nga essimu oba oluusi oddimu lyaka lyonna. Obulyaza amaanyi eri abakanika amasaawa, obulyaza amaanyi eri abakanika emmotoka. Bannange obulyaza amaanyi buyingirira mu bintu bingi, naye twegendereze nnyo omuntu singa atonyesa ezziga. Ate ezziga waliwo amaziga g'abantu agatonya gennyini ogalaba ng'amaziga, ne wabeerayo amaziga agamba nti nina ennaku ku mutima era nina amaziga ku mutima gwange, ng'oyinza obutagalaba nago gabeera maziga. Kati nabbi kyava atugamba nti wattaku da'wata al-madhulum. Mu bintu bye muba mutya ennyo yedduwa omuntu gy'akusabira nga wamulyaza amaanyiza. Fa innahu olw'okubanga edduwa eyo singa akusabira laisa bainahu wa bainaha wa baina Allahi hijab, terinaako jjiji wakati waayo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Singa omuntu awoneka n'agamba ya rabbi omusajja oyo okusinza ku kyankola ya Allah nkusaba omukwateko, Allah akukwatako ate n'obeera nga ofuna obuzibu bwa bwerere. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugasina ebigambo ebyo era atuwe okumanya eddiini y'Obusiraamu, atwewaza obulyaza amaanya eri bantu bannaffe tuwangala nabo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.